Omupiira wakati wa Ssingo ne Bugerere. Omupiira ajja mu Ssaza ga Buganda. Ebadde koona. Olina Digital News Uganda, omupiira guno gwa Ssaza ga Buganda, Bugerere ne Ssingo. Omuzannyi wa Bugerere afunyeemu obufune awo. Omuzannyi wa Bugerere afunyeemu obuvune. Omupiira gwa Ssaza ga Buganda, Ssingo eri mu kutunka ne Bugerere. Abambadde akagulini oba papo be bazannyi ba Bugerere, ate abambadde white oyo n'ali mu red ye Ssingo. Ekitundu ekisooka kikomekerezeddwa nga Ssingo erina ggoolo emu, Bugerere tena kuteebayo. Abazannyi ba Ssingo tubategeeza nti kaadi zammwe weeziri. Lubega Kato Vincent, Kabula Soko James, Nampala Agnes, Juni era tubategeeza ttiimu ya Bugerere abamu bakungu abamu bakungu babaze ku mupiira guno bamusaza omupiira ogwogerako kikati bwe guyimiridde ate guno omupiira ng'ogereko kisinga esingibwa twaze kusinga Bugerere baze kugerera Bugerere zinefe tugenda kusinga tugenda kugoba omupiira ttiimu etegekeddwa bulungi tewali kibulako okusinziira ku mupiira gwe twazannyamu ogw'omukwano ne buweekula bano bakube bajjo era Ssingo tujagaliza buwanguzi kuleeta kikopo sina kirala kyenyongerako. Koza amanyani? Amanya nze Lubega Jamada Musomo gwalema. Ordinary. Oyo munna Ssingo bw'atyo ng'awera katulinde tulabe gye bunaafundikira nga bw'ayogedde. Ow'eggombolola y'Obusimbi.
oyo mukungu Kabuzi naye ali wali kusibira Ssingo. Sekuyo omupiira gugamba gutya? Omupiira gugamba gutya? Osuubira ki? Ogusuubiramu ki? Wini. Oyo munabusuubizi ate munassingo Sekuya. Abawagizi ba Ssaza Ssingo. abasajja bakabirako. Awo bannassingo essanyu bakyaliddeko olw'okuba nti omupiira bakyakulembedde ggoolo. Tuwano ku Ssaza Ssingo tusangibwa wano Emityana mu tawuni. Tulina tawuni y'Emityana. Emityana municipality era disitulikiti y'Uganda. Awo bannassingo bali mu kirasa ya Ssingo wano nga beerolera ku mupiira. Omupiira gukyawumuddemu. Olina Digital News Uganda, tuli wano ku Ssaza Emityana tusaako amawulire gano. Abawagizi ba Ssingo abo waliwo Kamenku awo kulaba awo. Abo basajja ba Ssingo kulukulwe bagamba nti yesewo bawera embeera nga bw'ogiraba. Wano kusaawa Ssaza Emityana omupiira gwa Bugerere Ssingo. Ssingo ekyakulemera ggoolo emu. Ekisabo ky'e Ssaza Ssingo wano we tuli. Aje omupiira gwe balikuwagira tugusuubiremu kyaki? Oli muwagizi waki? Bonna bawagizi ba omupiira. Abakungu omupiira kyokubiri. Tuli mu kitundu ekyokubiri. Ssingo omupiira ekyakulembedde ggoolo emu. Beebo abali mu ka red ne white ne red, ate Bugerere bali mu kapapa ako kalimu green. Bano basambi ba Ssingo.
tuli mu kitundu kyakubiri tagwise kona lya Ssingo goolo ey'okubiri Ssingo ekubye goolo ey'okubiri Ssingo ekubye goolo ey'okubiri Ssingo ekubye goolo ey'okubiri evuddemu kusimula kona Ssingo ekubye goolo ey'okubiri Digital News Uganda nga ekyo naye aweereza mupiira omupiira Ssingo ekyakulembedde ne goolo 2 emu yabadde mu kitundu ekyasoose ate endala ezze mu kitundu ekyokubiri kati gye tulimu mpozi ekibinja kino kirimu amasaza galinga 5 omuli essaza lya Ssingo lyennyini erikyazizza wano ate n'essaza lya Bugerere kati bali mu kuzannya mulimu essaza lya Butambala walimu n'essaza lya Bulemeezi mulimu n'essaza ly'e Busujju nga ogwasambiddwa eggulo omupiira Ssingo ekyagukulembedde ne goolo 2 essaza lya Busujju basamire n'essaza lya Buvuma bwalamaganye goolo 1-1 kati leero tulina Ssingo ettunka ne Bugerere naye nga Ssingo ekyakizeewo enkizo ekyakulembedde ne goolo 2 nga Bugerere tenaakuteebayo katulinde tulabe ne manager wa ttiimu wali awo Baka Patrick Nsamba obwa Kasanda ye manager wa Ssingo aliwa ne ttiimu ekyamwadde essanyu wange kulembedde ne goolo 2 katulinde tulabe omubaka yagambye leero nange kambikwatemu sijja birekera balonzi we Kasanda nno guli mu koona katulabe ekivaamu ttiimu koona lya Ssaza Ssingo Bannabugere nabo baagala bagamba tujja kukkiriza Ssingo okutukiza nkizo kati naye guyise Ssingo eyagala kuteeba goolo ya 3 guyise olina Digital News Uganda omupiira gwa Ssaza Ssingo ne Bulemeezi Ssingo ne Bugerere
Sambi wa Ssingo anoonya ggoolo yakusatu guyise. Omupiira gwa masaza Bwakabaka bwa Buganda, masaza 18 naye nga kino ekibinja kirimu ttiimu 16, ttiimu 6. Omupiira gwa masaza ga Buganda, Ssaabasajja yaguggulawo ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'omukaaga, ssaawa wankulukuku, kati ttiimu zonna ziri mu kwegera banoonya anaatwala ekikopo ky'omwaka guno eky'amasaza ga Buganda 2023. Tuli ku gulawundi ya Ssaza Ssingo wano Emityana kisaawe. Amasaza 6 gali mu kibinja kino. Oli ne Digital News Uganda, nze Sega Bagirabye okutuusaako bino byonna. Bugerere naye enoonya ggoolo esooka, tulabe ku Digital News Uganda. Sega Bagirabye wano Ssaza lya Ssingo, Uganda Municipality. Team manager Kulasa Tukesana, President from Atagese, the director Imanata Limited, Rami Akwatifuzo, Asuma Kuchiko, abadde akoomye
Yomu ku bateebi ba Ssenyu n'atosobwako okuteeba ggoolo 2 naye kati awumuddemu. Bugerere banoonya ggoolo esooka. Wano ku Ssaza ground ne Digital News Uganda nze Ssekabagirabye okutuusaako bino omupiira guli gwa Ssingo omupiira gwa Masaka ga Buganda bakaza 23 Bannasingo baagala ggoolo kyotegera bano balizaavu ba Ssingo abali omupiira gwa Masaza ga Buganda omupiira Ssingo esooka okuwangula yakuba Buddu ggoolo 5 mu 2-15. Kipa agambye temujja difuula jjoogo buli kiseera n'agamba guno temujja kunteeba era mu 2-18 neddamu neekubeera Buddu ggoolo zaali ggoolo yaddala 12 eno zayitira mu penalty tegwaggwera naye ogwasooka Ssingo yakuba Buddu ggoolo 5 nga Buddu teyanukudde 2-15. Tuli mu 2-23 tulanoonya ani anaatwala ekikopo ky'omwaka guno eky'Amasaza ga Uganda. Mu mwaka oguwedde bannabusiro bwe baasobola okukiwangula nga bawangula Buddu ggoolo 2-1.